Kadaama yamaze okukola ddiiru ne mama nga mama ayagala okumanya oba ebigambo baba bulijjo byayogera abitegeeza oba munnange ebigambo abyogeza mumwa. Abaffe nkusaba obeereko vidiyo eno gye tunaagimalirako ng'otegedde Kadaama yakoze ddiiru ki ne mama era egenda kutambuzibwa etya. Ye Kadaama baamuwadde ku kasente oba tebaamuwadde ku kasente, ddiiru ya bwereere. Alright, bamikwano nga tweyongerayo kansooke mbanirizeeko abalabi bange mwena abasapootinga YouTube channel eno mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era nga mmwe musingi okuba nga channel eno ekyayimiridde. Buli lwolaba vidiyo eno n'ogirayikinga n'okomentinga oba oliawo n'okusheyalinga n'osheyalinga. Wensabira gwe omupya mukwano ate munange obe nga onkonerako kagamba awo subscribe obeere nga otwegattako butereevu tube nga tutambulira wamu ate era nga teweerabira channel eno yaffe bankuba kyeyo era programu ezisinga okugenda mu maaso ku channel eno zaffe bankuba kyeyo. Tweyigiriza oba tuyigirako bingi ate era ne kituyambako n'okumanya butte bwe tuyinza okutambuzaamu contract zaffe ne tumalako bulungi ne tukomawo ewaka nga tuli balamu. Kikugamba bulijjo nti nange ayimiridde wano mu maaso go gwolaba ku sikirini yo nange ndi nkuba kyeyo. Si nsonga oba nkolerawa oba nkolerawa naye nga ndi nkuba kyeyo muno. Nga tetunaba kugenda oba kweyongerayo mu maaso, waliwo omukyala eyambuuziza ekibuuzo okusinziira ku vidiyo y'eggulo bw'oba tewagira by'oyinza okuyitayo. Yambuuziza ekibuuzo n'agamba nti Maggie, kiseera ki mwe nnina okubanjiza tiketi yange? Kiseera ki mwe nnina okubanjiza eya tiketi yange? Kankuddemu mweno vidiyo tulyoke tweyongereyo. Kyalibadde kirungi nnyo n'obanja eya tiketi yo nga contract yo eweddeko, nga takyalina mukamaawo we yeekwasiza nti tonnamalako contract. Contract yo weggwako olwaleero, enkya oba nga wayiseewo ennaku 2 oba 3 nga contract yo eweddeko. Situka ogenda ogambe mukamaawo nti contract yange yaweddeko ennaku z'omwezi bwe ziti, ngenda ddi ewaka, olabe kikyakugamba. Kaakati abalala anyinza obutagenda nnyo nendoza nja kukolayo vidiyo ennamba. Abalala bose ayinza okutandika okukusaba nga wakakolako omwaka gumu n'ekitundu obuzaayo kitundu kya mwaka okumalako contract yo. Natandika okugamba bw'onoomalako ojja kutwongezaamu, bw'onoomalako ojja kutwongezaamu. Kaakati awo mukwano naawe olina kumutega kakodyo, kisinziira. Oyinza okuba naawe eka tolinayo kasente ng'oyagala okulinyuwalinga. Naye bw'omanga ogamba kye nnina mu nsawo kyekyo kaŋŋende eka oba kale kaŋŋende eka mpummulемukko, watandika okusaba ebyo nga ne contract tennaggwako agamba twongereyo bw'onooba omazeeko n'otwongerayo, mugambe nsaba bwe mba mmazeeko ŋŋende ewaka ompeeyo omwezi gumu oba 2 ndabe ku famire nkomewo. Contract yo bw'eba enaatera okuggwako, boosi wo tandika okumubba amagezi. Ne wobanga eno contract yezze etambula bubi ng'obeera munyiivu obeera obakambuwalira, bw'omanya nti oyagala kuddaka mu mirembe, bw'omanya nti oyagala kubalimba nti contract yange bweggwako ngende nkomewo, ogenda kutandika okukyusa ku mbeera in that bosi wona omugamba nti mpaayo omwezi ngende ndabe ku famire ngenda kudda, tajja kweraliikirira. Naye bw'anankulaba nga nabo bennyini obalaga wabakoowa dda, agamba onaalimba newe namuwa tiketi tajja kudda. So naye nga ansa yange eri nti wamalako contract yo ng'eweddeko, yisawo olunaku lumu oba 2 oba 3 banja air ticket olabe mukamawo kyakugamba. Bw'akusaba okulinyuwalinga kiva eri ggwe ng'okkiriziganyiza, wabula tokkiriza boosi wo kukukaka kulinyuwalinga contract. Omukyala gwe nabadde njogerako mu vidiyo eyo eyawedde gye napostinze okwambuziddwa ekibuuzo kino, baamukako okwongerayo contract. Bwe twogerera waya zaavuddeko ne bamutuwala mu ddwaliro n'ava ne ku ssimu. Famire yo okututuukira ffe abaakyeyo nga beetaaga obuyambi, beeraliikirira omuntu waabwe bakomye okwogera naye byayogera tebikwatagana.
ate bamutute mu ddwaliro essimu zivuddeko. Naye twebaza Mukama, tuyina essuubi. Olunaku olwayo boosi yansuubiza, today is Sunday. Jo nabadde njogera ne boosi we nansuubiza n'aŋŋamba nti olwaleero agenda ku diavesting amuvisitingeko mu ddwaliro gy'ali, kuba namugambye njagala proof okusooka okulaba omwana oba ddala gy'ali mu ddwaliro mulamu. So nampromisinga nizeekoko tugendeko mu ssaawa maaso awo nja kubanga ate mubuuza kuba yansuubiza okunsindikira ka vidiyo ng'ali mu ddwaliro n'omwana, era nansuubiza nti omwana ajja kumuwa essimu ayogereko n'abafamire ye. So tulinawo essuubi, naye bwe mba nga sikifunye olwaleero era tugenda kusigala nga tutambuza keesi eno nga bwe tukikwasaganya. Alright, tugende mu Kadaama eyagambye nti boosi yamusabye bakole ddiiru. Kadaama ngenda kuzannyira akatambike. Njagala obeeko kyoyogera. Vidiyo zino nzireeta bannange si kwogera ku muntu na kumujajinga. Tuziyigirako ne tuteesa gw'osobola okikkiriza oba toyinza kukikkiriza. Abaffe engeri gye tumanyiimu Abafirisuuti bano nti tayagala naweesembereze bbaawe ddala ku ddiiru enaasobola, oba sisita waffe yabadde anoonya kontenti. Okay, sisita ono agamba bw'ati nti mukama we yamuyise n'amugamba nti njagala tukole ddiiru. Omwami wange bulijjo ayogera nti tasobola kwagala muwala muddugavu. Ne waaba anyirira atya ne bwe kiba tasobola kwagala muwala muddugavu. Kati nga boosi omukyala asaba Kadaama atandike okutega baba akamaso. Atandike okutega baba akamaso. Lwaki sikuzannyira akatambi ka mwana muwala ono? Osooke nawe okawulire. Naye mukawuliriza question eyange era enkozesa vidiyo eno eri nti ddala nga bwe tumanya Abafirisuuti ku bujja bwe balina, ku bbo bali balina, ayinza okukkiriza oba ayinza ddala okusaba Kadaama atege baba akamaso. Ye abange singa mama oba singa Kadaama atega baba akamaso ne kakwatayo, ki ekiyinza okuddako? Ekyo nno kye kibuuzo. Alright, katugende mu katambi ka mwana muwala ono. So mweba guys, kamale n'okuggalawo wano. Mweba guys, nze ndi wano siri bitegeera. Mukama wangu omukyala wa wano siye mama yaŋŋambye mbu neetegere baawe nti baawe yamugamba ye teyeegomba baddugavu, tasobola kulya muddugavu. Ndi wano binsobedde nkole ki? Nabadde nga agaana n'ateekako ne restrictions n'aŋŋamba nti bwe ŋŋaana antikka paka waffe, sisobola mujeemera mu nnyumba ye. Munfuna? Ndi wano sibitegeera. For sure sibitegeera. Kulikayo mu katambi ka mwana muwala. Naye mwennyini alina ekibuzo kye yeebuuza, agamba akkirize akola atya? Okusinziira nga naye bw'omanyi Omufirisuuti, gwalaba vidiyo eno kuba eno kyano yabankuba kyeyo. Tumanyi challenges ze tuyitamu, tumanyi abakyala abo biki bye batuyisaamu. Omukyala ono omuwa magezi ki? Naye nga gwe wenna ali eyo, singa bukya mukama wo n'akuyita n'akugamba ekintu nga kino, oba ekintu kyonna nga gwe olabira ddala si kye wasayininga okukola, ebintu nga bwe biti, mukwano osookanga kulowooza ku kiki ekyakutwala. Wagenda kutega baba bumasu, wagenda gwe nga gwe kutuukiriza bigendererwa bya mama, era n'ekirala n'ofumintiriza kuba meka abakomeddewo mu bokisi. Oluusi nga tebayina na musango, oluusi nga mama yateebereza buteebereza. Omanyi abakyala tumanyi okuteebereza, kati bba wange alabika munnange ayenda, kati n'okiteeka mu bwongo. Mama just ateebereza buteebereza nti baba yandiba yeegwanyiza Kadaama ono, n'akuyiyiza amagezi. Kati kubamu akafaananyi nga munnange Kadaama ateze baba akamaso ne kakwatirayo.
so ebyo byonna tubirowoozengako ekintu kyonna ekiri oba ekyobulabe eri obulamu bwaffe naddala mu mawanga ag'Abawarabu oba yonna gye tukolera osookanga n'okirowoozaako nnyo n'ofumintiriza nnyo n'omanya na kiki ekyakutuwaza mulimu ki ogwakutwaza ate era n'olowooza ne ku bwana bwo bangi tuva e Uganda wano nga tulina abaana oba oli awo n'olowooza ku famire yo kale oba tolina famire oba abafamire wabakyawa n'olowooza ku fyuca yo biki ebyakusindikiza okutwala ku kyeyo byewali oyagala okutuukiriza ogamba singa ntega baba akamaso ne kakwata ki ekiddako omufirisuuti yeefuulira mu kiti nga mbazzi so sisters nange nkuwa amagezi fokasinga ku kiki ekyakutwala togendera ku magezi ga mufirisuuti